nangaba kusibudde naye bweraga nti ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu naye mulaga okole naye noonya omwana siwonanga ekyaki ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato Sayo nnyo ate mukummulamu okwo nenyoga ddala okwebaza bwe bali nnyo bwe ddala kulaba Delta TV nga bwe tugamba bulijjo Jona Luli nti tukubiriza kukola namaanyi kusobola kuba bulungi kyetuba tugamba nti Delta TV tukole nga naye bwe yeevaamu nagamba wange kaneeveemu ngende nkole owaki kubanga njagala abaana basome kubanga njagala abaana okubeera obulungi bw'atyo nakwata ekkubo n'agenda naye nno ebyavaayo bakama baabwe tusiba tubanenya weero wali ababi wali abalungi mukama yali amuwadde awantu nga walungi naye ate gwe yasangawo akola abandikwataganye ne babeera bumu tekyasoboka bw'atyo n'amutuusa ku buvune bwalimu essaawa eno obuvune omukyala ono bwalimu essaawa eno nsuubira bukosezza n'abantu be kubanga obadde olina abaana badipendingira ku gwe kitegeeza oba tokola n'okulya bajja kuba nga tebakola ki nga tebalya bwekataako TV atamanyi kikyo tuliko munange tuna mukyala Alice eyagenda e Saudi Arabia okola omukozi munne n'amusindika okuva ku 6th floor paka wansi bwatyo mukama n'amuyamba yakutuka buteyafa teyafuna buzibu ku mutwe nga wewandikisuubidde kubanga nze mbadde nsuubira ekintu ekinene ekyali ekizibu nnyo naye era mugongo ne gumenyeka ekigere bwatyo nabeera mu mbeera etategeerekeka kati enkeera waalwo mu 2 days awo kalifomu yagenda nga anzigwako okunzigwako ndaba buli kimu kisibe omutwe teguvaayo okugulu tekuvaayo kuno tekuvaayo buli kimu okutunula nga ndaba baddokita abangi bonna banneetoolodde naye nga sinaba kudda ngulu naye nga bonna bali mu kumpeeweeta engeri gye nali sisobola yadde okwetakulako yadde ki kati bwe baamala ngenda okutereera okudda obulungi engulu nga mpulira boogera kiki kyenjagala naye nga kalifa omutanaba kunzigwako bulungi ngezaako okwekebera ng'eno nina ekintu ekinkutte ku kyuma nga ku kitanda kwe naali neebase kumbe nga bandeseeko ekitube ekinene kuliko n'akabaketi wali eno pipe yavanga mu mubiri gwange nga blood egenda eri mu bucket kalinga ka bucket kipipe kye baali bandeseemu wabula kyalimu obuntu bulinga olweyo munda nga balinga abanjeramu muno omusaayi ogwali engeri kyesabulidinga kati gwona nga gukunganira wali naye within 5 minutes kiba kijjudde lwa nsonga lwaki baali bangaidinze bwe batyo kati awo ne batandika okusigala nga bebandabirira ndi mu mikono gyabwe siina gwe ndabako siina gwe mmanyi n'ebibambuuza abamu sibimanyi nange byengezaako okubannyonnyola sibimanyi then era mu 2 days akawungeezi poliisi eyanyamba ku lunaku lwe nagwa nejja okunzijjako statement nga bwe byali ningezaako okubannyonnyola ne balaba tebabitegeera kwe kunsindikira dokita Omujordan yali ategeera bulungi naye oluzungu byoyogera kati ninsobola okumunnyonnyola dokita naga of course embassy ejja kuyamba buli kimu ejja kukwatagana ne bossi wo basobole okuyamba bwotyo tiwayina buzibu singa wayina obuzibu wakajja 5 days kubanga nali nkoze ku mulimu ennaku 5 zokka nga tofunangayo na musaala nfunyeeyo kyonna Dr. Omujordan n'agamba tekisoboka n'obuba n'akuwaayiriza n'obuba n'akyusa batya story ekyo kiraga toyinza kuba mubi mu nnaku 5 osindike gw'osanzeewo amazeewo emyaka nti omuyise bubi kubanga buli kimu ye yali akutegeerera okiwulira lwentyo oyo Omujordan nanzizaamu amaanyi n'eŋŋuma ne basigala nga bambi bankuuma bulungi buli kimu byakunywa be banywesa be bandiisa
naye amazima nabeera ku kitanda okumala emyezi 3 mu bulamu bwange nga sifulumangako. 3 months sifulumangako. Bampa buli kika kya ddagala kyonna nali sikikolangako. Ate nga balaba bampa ebintu ebikwafu mata yogurt biki naye nga ate nga balaba olubuto luli nomo kiruzimbye nga ntiruzimbye nedda. Bwentyo ninsigalayo mu mbeera eyo wadde kyenandiyise nti periods zaffe abakyala zo up to now sizirabangako. Okay, katweyongereyo nga tubuulira ebbanga lyamala mu ddwaliro n'okutuuka okuvaayo. Mu ddwaliro mwe nali naakamalamu omwezi gumu ne banzijamu ne bantwala mu ddwaliro eddala baliyita City Kingdom Hospital Saudi Arabia. Eyo ne bantwala nawo. Lwaki baakugyayo eno gyewali? Bangamba nze bajja kwekebejja mugongo gwange spinal cord. Bwe navaayo ne banzizaayo mu eryo eddwaliro eryasooka. Nimbeeramu ng'era be bannyamba be bandabirira okuva mu kagaali bwe njagala okuntwalako emmanju be bankolera buli kimu. Kati awo ne batuusa ekiseera ne wajja akulira eddwaliro, coordinator w'eddwaliro n'ayogera nange nti Alice, are you not happy? They are taking you back to Uganda. Kyenva muddamu fine munzizaayo naye embeera gye ndimu nze atanaba kutandika yadde okutuula mugenda kuntwala mutya. Ye kambuuzi tugera kuno nakula ebbanga lye wamala mu ddwaliro babbosi bo bajja ne bakulabako oba nedda? Babbosi bange bajja ng'ennaku 4 ziyiseeko. Lwe bajja basanga baddokita bangi nnyo banneetoolodde oba nabo baali basuubira nti nafudde oba nafa. Ne bajja ne bayimirira kubanga time yali y'abaddokita engeri gye bambeerangako nga tebavaawo. Ne batunula ne bayimirira nalabako abaana ba bossi wange. Omwami saamulaba n'omukyala saamulaba naye nalaba baana kubanga baali basajja bakulu omulala mu poliisi. Be bajja ne balaba ne bamala ne bagenda era wano we nali saalaba nga boogera n'omuntu n'omu ne bagenda. Kati oluvannyuma lw'okubeera mu eryo eddwaliro lye nalimu ng'oyo coordinator w'eddwaliro aŋŋambye nti Alice bagenda kukuzaayo e Uganda. Ne mubuuza baani n'aŋŋamba embase yammwe. Mugamba si kibi naye mu mbeera gye ndimu banantwala batya? Mbu Alice tofaayo buli kimu kigenda kuba bulungi, buli kimu bagenda kikolako, embase eri wamu ne bossi wo. Okay, nange niŋŋuma kubanga nali siri mu mikono gya muntu yenna gwe nali manyi okujjako nali neesize Katonda yekka. Kati bwe nti okubeera awo nalaba ab'eddwaliro bazze balina akapapula ke bansayiningirako ne banzijja mu eryo eddwaliro ne bandeeta mu ambulance ne bantuuzaamu. Ne ndaba abasirikale batudde mu mmotoka tebategeera lulimi lwe njogera, siwulira byabwe. Bwe batyo ne banvuga ne bantwala ate era mu ddwaliro lye baali bandeeseemu e Saudi City Kingdom gaali maawufo lye baali bandeeseemu okuddamu okwekebejja omugongo mwe banziza ku olwo. Ngenda okulaba bazzeemu ne banteekako keya ng'omuntu atuukidde ku emergency nga bwe nali nga sibitegeera kubanga bwe twatuuka mu kkubo wabula najja njogera kimu kubanga najja mmanyi nti oba bantwalako embase simanyi. Mbagamba kimu mumpise wa bossi wange munzigireyo ebintu byange kubanga buli kimu sikifunye ate sisuubira ngenda kutandika kukola oba ki. Munzigireyo ebintu byange ngende nabyo muntwale nabyo. Banziramu kimu Alice, you don't worry, ekyo kyokka. Bwe banyingiza mu eryo eddwaliro ne bantwala mu x-ray. Bamala okuntwala mu x-ray ebyabwe byali bya digital tibifuluma babisigaza
okufuluma mpozi ngene Uganda simanyi banga obwango oyina kini balyoka babikusindikira bali mu ddwaliro tibamala binkuba n'omugongo mbulumi obw'ekitalo okunneebasa gye baali balina okunneebasa bafune x-rays z'omugongo bwe bamala ne banteeka ku kitanda kunteeka ku kitanda ne bannyongerako amacupa nga sitegeera kiki ekigenda mu maaso bwe bamala bwe batyo essaawa bwe zaatuuka ku ssaawa 6 gwa kiro ne banzijja ku katanda kwe nnali ne banteeka mu wheelchair lwe lunaku lwange olwali lusookedde ddala nze okuntuuza mu wheelchair bwe ntyo bwe bantuuza mu wheelchair gwe najja naye nga sikyamulabawo abantwalamu eri eddwaliro nga sikyabalaba kati nengamba ngenda kukola ntya kati engeri gye nayina obulumi obungi ebyuma bino nga bintujja ate nga sinaba kutegeera nti omubiri gwange nsitudde ebyuma nga sikimanyi wabula ndaba bwe nkola bwe nti sisobola obulumi bungi okugulu mpulira ng'obuntu obulinga sitiruwaya bwe banamukuyisa bwe batyo ku mubiri nga bwe mpuliramu awo bwe batyo mu wheelchair mwe baali bantadde balaba abasawo ngenda kugwa ne wheelchair wansi ne bajja ne bagwira wheelchair ne bantereereza obuliri ne banzizaako nga bali abantu tebakyabalaba ne bagamba nti okay Uganda teyanguyira ba clients baayo embassy ya Uganda naye wano we bajja okujja nga bakutwala ku embassy bwentyo nembeera ku kitanda ekyo naye nga ebbaluwa eraga nti ndi discharged nasiibulwa ku lunaku lwe natuukirako nembeera mu eri eddwaliro nalyo nalimalamu omwezi mulamba mu mbeera eyo gye nalimu nga still bakyakuwa treatment oba tewaliwo anymore ejja nga kwolwo nga nsuze sirimu nagenyeenya kwolwo dokita bwanantukako okumbuuza lwenja okumunyonyola naye buli abaali bampitako tayimu y'aba dokita y'abasawo bagamba oyo twamusiibula dda naye embasi ye yetatuuka twamusiibula dda naye ng'ebisigadde byonna bandabirira bulungi byakulya byakunywa kunaaza byonna be babikola abo abazungu abaali mu Indians Philippines abo be baali banzijanjaba mwero lyennyini eddwaliro mwe nalabira dokita yali omuna Kenya kati oyo tubeeranga bannaiba kati oyo ye yasigala atenkinga keya kunze anfaako era y'omu ayangulira n'essimu gye najja nayo wano nsobole okucommunicatinga n'abantu b'oku embassy ne layini nakwata ebibyo byonna n'abisiimuulako nampa layini ye eri kubanga nze nali siyina kaadi ya nga gye tunayita national ID nali sigiyina nga wabula babosi bange be bagiyina kati nimbakubirako aba embassy banziramu kimu Alice your case is still under police abeddwaliro bangamba your case is still under embassy nimbeera confused ng'ebyo bye banziramu byokka wentyo nali neebase nempulira omuntu ampita mu Luganda ate amannya gange nga ndi mweri eddwaliro bwe yampita ngezaako okusitula omutwe yajja amanya obuzibu bwe nnina nangamba nedda tositula mutwe twogerera awo nambuuza nimugamba amazima gali nti mpulira bubi yali muki yali ani yali musajja nga amannya ge yaŋŋamba nti baali bamuyita Mr. Dan kwe yakoma ayogera luzungu ayogera Luganda omulala baali bamuyita Mr. Umar ye mu Sudan akozesa luzungu naye bajja n'oli bajja babiri oyo Umar musajja mukulu bwe batyo ne baŋŋamba nti bavudde ku embassy yaffe wane Uganda naye eri ne baŋŋamba Alice kati katusooke tukole ku nsonga zo katusooke tulabe ba dokita kiki kye boogera about your case then tulyoke tugende ku police konze kale ne bagenda amazima amatuufu nakuuma abantu abaŋŋamba okudda saddamu kubalaba nesigala mu eri eddwaliro ne bambuuza nti twakulabyeko n'abakulu ba embassy mbagamba bangambye bakomawo sinaba kubalaba ne bagamba embassy yamwe eyo tetegeerekeka kyekigambo kye banziramu kati nintandika okufuna obweraliikirivu
wendi ndivaawo ntya. Kambuuze era ebbanga lye wamala mu ddwaliro wali tewaliwo any form of communication eri abantu bo bawaleke ne Uganda? Wali n'omu ayali amanyi. Era bwentyo kasita namala okumala n'okwogera n'aba embassy, essimu yange saiti yaliiko ssente, ninsaba askari w'eri eddwaliro tekikkirizibwa n'eri omuntu okukuwa essimu nti okubireko. Naye just yeekweka nanyamba bwentyo ninkubira ku nnamba emu eyandi mu mutwe, ninkubira mukwano gwange era yanfaako ennyo. Nemanyi wakubira Mr. Tata w'abaana? Bwe nakubira oyo Eva abeera mutamiivu, era nange nagamba kankubiraani Atatamiira oyo ye asobole okumugamba. Kati bwentyo nimunnyonnyola, omukyala yagamba Alice, kubanga naye baali bamuyita Alice. Essimu ninjijjako naye nga maze okumutegeeza kiki ekyantuukako kyokka kwe nakoma. Kubanga ebbanga lye namala mu liryo eddwaliro eryasooka baali baŋŋaanye communication yonna, sibaako gwe njogera naye omulala okunkyankalanya. Kati ninsigala awo bwentyo nga ndi mu mikono gya ddwaliro nga siyina mulala gwe nsuubira nti oba ndivaawo ddi oba ddi. Bwe batyo oyo wa embassy kwolwo n'aŋŋamba Alice, kya buswavu okudda e Uganda mu baana bo nga toyina yadde emitwalo 10. Kya buswavu okudda e Uganda omuntu ayavaayo oli mulamu ng'omenyesemenyese. Nintandika okukaaba. Nagamba naye simanyi singa obadde osobola okweyamba, like kwetwala mu bathroom, kwewa ekyokulya, nandikujja mu ddwaliro n'obeerako ewange. Oyo ye yali Mr. Dan weeno ku embassy. Naye nagamba embeera gy'olimu tosobola kubanga wendi siina mukyala. Nengamba osanga ne Mukama ayina ye bw'akikoze bwentyo, kubanga okubeera ku muntu tomumanyi mu bulumi bw'olimu singa ogenda n'ogwa mu kinaabiro ebyo bwe bityo. Ekyo nakireka bwatyo naye ne bangamba bakomawo, nabalinda nga sibalaba, ninzigwamu essuubi. Nengamba ekinajja kijje, Mukama gw'omanyi temekuba watali kkubo. Bwentyo coordinator w'eddwaliro najja, yaleeta empapula ze nali sitegeera, n'omusiriranka omu ate gwe yaleeta kabbirayo oli ayansuula naye nga mu poliisi omwo mu ddwaliro. Bwatyo coordinator w'eddwaliro najja naye n'atandika okwogera nange, Alice tofaayo, kale kunkonvinsi nga nsobole okukola ki, okwerabira ebyaliwo. Olukolo nalina obulumi bungi, ne bankuba empiso kabina ze baali tebankubangako. Bulijjo empiso baali bazinkuba muno mu mikono kuva lwendwala, era muno bankubamu empiso ezisuka mu 150 muno bwe mutyo. Kati coordinator ngamba embassy egenda kuyamba, egenda kulabirira abaana buli kimu, tebweraliikirira. Naye zino empapula twagala ozisayininge oteeke wano amannya go nawali. Kati engeri gye nali mu bulumi obungi saasobola kumanya kiki kyensayininga, bwe buzibu obwaliwo. Bwentyo yankwatanga omukono ninsayininga, nandagirira we nina okusayininga. Bwe namala okusayininga, oyo coordinator w'eddwaliro n'aŋŋamba Alice, lindirira bulindirizi ngenda okufaako okulaba nga ne ba embassy bakola ki, nga bajja bakutwale. Bw'onoobeera mu maaso gaabwe wali kijja bakakatako, kubanga teri muntu akkirizibwa okubeera ku embassy okumalawo 1 week. Nange nimanya ki, nimanya empapula zaleese bulijjo boogeraganya n'aba embassy nti osanga be bakoze ki, be babasindise. Bwentyo bwe nakitwala nga simanya ate kijja kuleeta obuzibu obulala. Bwentyo ab'eddwaliro ne bafuna wheelchair n'emmotoka, kubanga okuva ku embassy gye bantwalira zaali emitwalo 15 okunzijja mu ddwaliro transport. Ne bafuna special
si mmotoka ya ddwaliro wabula special hire. Ne bawandiika amannya g'oyo coordinator n'enamba z'amasimu ne bazimpa ne baŋŋamba ebyo biwe Mr. Umar oba ambassador oba we bali ku embassy bwe baba batwetaaga bakube ku zino ennamba kubanga bakulaba obulumi bw'olimu naye nga they are not caring. Nangaba kusebudde naye balweraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu gaye mulaga okole gaye noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu embeera tempisiza bulungi n'akato